twaliddwa mu court martial ku nsonga ey'okuvunaanibwa okusangibwa n'emmundu ate mu nteekateeka y'emu okusanga nti baamusinkana alina negotiation mbu zaakola ate n'abasajja abasaplayinga emmundu nga bagamba ekigendo kiyinza okuba nga tekyali kirungi eri eggwanga lyattu Uganda. Naye okuva mu ggwanga erya Kenya nalabeko ku interview musajja mukulu Jeff Koinange yabadde agenda maaso ku interviewinga omu ku bakungu aba gavumenti eya Kenya n'amutegeeza nti bo mu nteekateeka eyo babadde ku JK Live ku Citizen TV namutegeeza nti bo nga Kenya omuntu yenna bw'abanga azze nga high profile mu ggwanga lyabwe yeetaaga okuba nti acommunicatinga bw'aba yeetaaga bukuumi n'abeera nga abufuna oba oli awo Besigye kyataakola. Kati byonna ebyabaawo bayinza okuba nga tebyali in the know olw'ensonga nti baali tebategeezeddwako era bagamba nti babiinaako mukono n'omulundi n'ogumu. Naye Besigye okugenda mu ggwanga erya Kenya yalina ng'ayitiddwa okwetaba ku kulonkinga akatabo ka Martha Karua. Martha Karua ono ye deputy wa Odinga abajjukira akalulu akabaddeyo omukyalo oyo ye deputy wa Odinga bwe yabadde ayogera ku nsonga y'emu yategeeza n'agamba nti nze nalinda Kano Kizza Besigye ku lunaku lwe tumusuubira okuba nti ajja teyalabikako ne tumulira n'olunaku oluddako teyalabikako ne tulema ne tumulinda nga tetumulaba naye tugenda okuwulira amawulire nti yakwatiddwa eby'omwogerwako tebamusanga ne pistol 2 nga bagamba nti yali agenda kulumba oba oliawo military base something of that kind. Kati ng'ono yeebuuza nti pistol 2 ziyinza okulumba military facility yonna oba oliawo ye ng'agamba nti biyinza okuba nga birimu embeera eya gavumenti eya Kenya ye gy'agamba nti erina okugenda mu maaso n'okuvunaanibwa kubanga ne mu mbeera bw'etyo nga bamukutte okujja omuntu mu ggwanga erya Kenya omufulumya eggwanga eryo nga gavumenti emanyi kiyinza obutaba kyangu nnyo era ng'agamba nti Ruto alina okuvaayo annyonnyole engeri gye baakwatamu musajja mukulu Dr. Kano Kizza Besigye ate ne byabadde mu kooti mwabiwulidde bulungi nga lawyer we Salongo Erias Lukwago ategeeza nti ekisooka Besigye essimu n'amagye okumutwala mu kooti y'amagye oba oliawo kisigala kimenya mateeka ate era mu ngeri y'emu nga bategeeza nti emisango gyonna egigenda maaso n'omuvunaanibwa oba oliawo mijeeteke. Lwaki tebaamulinze ne bamukwata nga ze Uganda okumulinda ogamba nti bamukwatira mu ggwanga erya Kenya? Baagala kuleetawo mbeera wakati waabwe n'eggwanga erya Kenya oba waliwo ebirala eby'enjawulo ebigenda maaso? Bantu bangi abagenda maaso n'okuba nti boogera yakwatiddwa ne Muzeeyi Obed Lutale era ne batwalibwa kakati bali ku mmere eruzira. Embeera bwetyo bweri ku nsonga z'ebyobufuzi. Ne wano mu studios olunaku olwaleero ndizeemu nate okukyaza